ate tekitegeeza mami omuleekaanire oba omuyombese muwulidde abaana abato. Eyo embeera ffenna twagiyitamu, eyo embeera ffenna twagumiikiriza. Nammwe abakulu mu abali 10 years, 15 years, 13 temupapa kugenda kunoonyaamu nedda school fees ziba tezinawera ng'obeera omwana omulungi eki ewaka. Abo bonna abakikoze babadde bantu bakakkamu ne bafuuka tebakola ki kyebali. Kati buli mwana agenda kufuna ebitabo wano olunaku olwaleero. Tugenda making sure nti buli omu afuna ki ebitabo. We bakuwa tugenda kusimba, tugenda kutandikira eri, temuva mu layini zammwe. Tugenda kutandikira eri nga tugaba ebitabo. Bwe tuwa yakola ki so that buli omu tusobola okukola ki okumuwa, so that abaana abasigaddewo bonna tumakinga sure bakola ki tubaagaliza ttaamu ennungi, mugende musome ebitabo, mugende muyite, ate mubeere baana balungi, muwulirize bazadde bammwe. Twali wano ku mukolo luli ne tugamba tugenda kujja tubasapootinge. Olunaku olwayo tuzze okubasapootinga, ate we tuva wano tusobole okugenda mu bitundu ebirala nabo tubakwatireko mpola okusinziira ku ekyo tetuba tukoze eki tetuba tusobodde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi, omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya, abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa, kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi, nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Nkwaniriza nnyo gwandaba kwe mboozi mu yugi, weebale kundaba yonna gy'osinzira okundaba. Nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo amulege tufunye olunaku olwaleero okuva mu Makindye East Constituency ekiikirirwa Honorable Derrick Nyeko. Olunaku olwaleero avuddeyo n'ateeka obubaka ku mikutu gye egy'enjawulo okuli ogwa Twitter, okuli Facebook page n'awalala, ng'alaga nti nno amaze okubeera nga akola okusalawo okutabadde kwangu nnyo, okugamba nti 2026 atagenda kukomawo mu bannaffe aba Makindye East Constituency. Honorable Nyeko ono tumumanyi bulungi nnyo ng'omusajja munnakibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino, era nga vetting tusuubira okuba nti egenda kugenda mu maaso, era nga essaawa yonna abaka ba Parliament bajja kuba basunsulwa okubeera nga bafulumizibwa, okubeera nga batubuulira baliwa abagenda okuba nga beesimbye mu bifo ebyenjawulo nga basinziira ku bubaka bwa Parliament nga bwe kibadde ku baana bali ku government omuli bammeeya ne bakansala ne ku kya MP. Tusuubira essaawa yonna okuba nti obutasukira ku z'omwezi 15 bajja kuba bamaze okuba nga bafulumizibwa 15 omwezi guno. Naye Honorable Derrick Nyeko ebyo tabirinze, n'agamba nti ewannyu waawo ekimala kimala. Ku bubaka bw'atadde ku mikutu gye emikwanira wala emitimbagano, busoma bwe buti agambye nti nno, I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years I have been entrusted with leadership. It is with heart full of joy that I have served you with honor, respect, and deep commitment, never to betray the trust of your vote. I know this decision may not be easy for my team and supporters to receive, especially after our strong belief that we would once again win the Makindye East MP seat. However, after deep reflection, I have made the difficult decision not to offer myself for election in the coming polls. This choice does not diminish the journey we have walked together, nor the victories we have achieved. It is my hope that the spirit of unity, resilience, and service to our people will remain stronger than ever. I remain the man of no corruption, no problems. With humility
and gratitude nasako omukono Honorable Derrick Nyeko. Bwe bubaka obulabikire ku mukutu gwe ogwa Facebook ate no ku mukutu gwe wamu era ogwa X gwali guyitibwa nga Twitter essaawa zino ogwa X kakati abubaka obuvuddeyo ne Honorable Derrick Nyeko yajja mu kalulu ka 2021 era ne yesimbawo nga jidde ku tiketi ya NUP ekibiina ekipya ekyali kiza ebiseera ebyo mu 2021 era NUP ne mwesiga ne muwakadi era nawangula ekifo ekyo mu parliament abaddeyo kakati agenda kuweza myaka 5 naye agambye nti sigenda kudda wabula bwe tutunulira abantu kubanga essaawa zino ekiriwo kyakubeera nti bavuganya ku kaadi NUP era ng'ekitunuuliddwa mu bifo eby'enjawulo ani agenda okuba nga akwatira kaadi ng'akwatira NUP kaadi mu bifo eby'enjawulo. Kati bwe tugenda awo mu Makindye East Constituency omuntu yabadde avuddeyo ababadde batunuuliddwa ennyo kwe kuli omu gwe bayita Taafu B. Taafu B ono nga yali musajja mukozi ku TV gye bayita NBS TV ate nga bakutegeezezza nti era musajja munnamawulire omukukutivu amaze mu media ebbanga eddene. Omusajja omulala naye ng'era naye munnamawulire gwe bayita Mosh. Mosh ono mu constituency yemu ali mu lukiiko lwa KCCA nga kansala akika ku lukiiko lwa KCCA direct kansala naye be babiri abo ababadde bamwesimbyeko naye gye buvuddeko awo tetwamanya kiki kyabagula Mosh ate kusuulawo kyabaka ba parliament kwesimba ku Nyeko okubeera nga bavuganya n'akisuulawo bw'atyo enkalala zagenze okufuluma ng'ate azeeyo mu kanso. Kitegeeza nti essaawa zino omukulu Honorable Derrick Nyeko bw'abanga aseetuse n'agamba nti sigenda kuddamu kwesimbawo kitegeeza ne ku kaadi aba avuddeko. Ekyokubiri bw'abanga avuddeko ku kaadi ate nga Mosh yaddeyo mu KCCA gy'alaze aga nti ekyobaka KCCA akyakyagala kiro kyobaka bwa parliament yakivuddeko kitegeeza nti omuntu asigaze omukisa ogw'amaanyi bamuyita Taafu B. Newankubadde nti waliwo n'abalala abeesimbyewo naye bw'ogerageranya amaanyi g'abano bonsatule olaba nti incumbent abadde akyalina amaanyi newankubadde nti alina okusoomoozebwa kwe n'ebizibu bize bimwolekera naye bw'ogerageranya kubanga omuntu nga incumbent aba akyalina amaanyi gonna n'obusobozi okulaba ng'atwala ekifo ekyo oba obuwanguzi obwo naye ng'ogyeko ye addako awo abadde Mosh kubanga Mosh ekibadde kimubeeza n'emikisa oba oliawo emingi bwe bukulembeze bwalimu ba KCCA gyali nti abadde mukulembeze nga mwali ng'aweereza era nga bamulengera nti ne activities z'ekibiina kya NUP ng'azibeera mazi tambulira mu bulungi nnyo. Alinga addako awo ye musajja gwe bayita Taafu B. Taafu B ye emikisa gye giri nti lwakuba nti nno abadde musajja munnamawulire abadde alengerwa ali active agezaako ku mirimu gy'ekibiina agezaako n'ebintu bifaanaganako ng'ebyo olaba nti abasatu abo be badde basinze emikisa. Kati bano ababiri bw'abanga omu agambye tagenda kudda incumbent Honorable Derrick Nyeko ate Mosh ye ng'agamba nti nange nazeeyo mu KCCA kitegeeza nti omukisa ogw'amaanyi gusigadde eri omusajja gwe bayita Taafu B okulaba ng'akwata ekifo ky'obubaka bwa parliament ng'akwata kaadi eya Makindye East Constituency okuva mu NUP naye lwakuba nti nno nga bwe balaba bonsatule era abantu omukisa Taafu B babadde tebagumuwa babadde tebagumulowooza babadde tebamulowoozaako ku kya kaadi naye tulaba nti nno kati wano we tutuuse emikisa gyongedde okumugira gyali omukulu oyo Taafu B. So wetogere essaawa zino omukulu Honorable Derrick Nyeko agamba nti nno ekimala Honorable Derrick Nyeko ye musajja abadde amanyiddwa ennyo kubanga bwe twamaliriza akalulu ka 2021 yabeerawo kawo ng'akola emirimu wano wali alabika wano nawali ku interviews za radio abeerawo ku interviews za TV abeerawo ku kibiina ajja n'abeerawo era nga n'ebiseera ebyemu mu budde obw'eddembe twamulabangako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga babeerako bonna mu budde obw'eddembe n'ebifaananyi twabirabanga naye ebbanga bwe lizze litambula tugenza okukyetegereza nga Honorable Derrick Nyeko oba oli awo alabika nga obukozi bw'emirimu gy'ekibiina yabuseseetukamukko olaba nti tugenza omalako ekisanja kino obanga bwe tugenda omalako ekisanja kino tugenza okulaba oba oli awo nga tekyali active nnyo nga bwe yali mu kusooka ng'ogyeko ebyo waliwo ebigambo ebize byogerwa nga bamu bagamba nti Derrick Nyeko ali mu state si byange
by'abantu abatunulira ensonga oba olyawo abalabira ewala byesimanyi nti bituufu oba nedda naye nga bagamba nti nno Derrick Nyeko alimu olustate. Byenjogera si byange, njogera ebyabo abatunulira ensonga abazze boogera ebyenjawulo because kubanga wabeerawo propaganda naye ate wabeerawo nebyogerwa nga bituufu. So Derrick Nyeko n'abeeraawo n'afuna okusoomozebwa okwo. Okusoomozebwa okwokubiri Derrick Nyeko kwazaafuna nti buli obadde boogera ku ky'abantu obuteesimba mu Buganda nga si babaka ba Buganda oba nga si bantu ba Buganda oba nga si baana ba Buganda nga balina ebitundu ebirala gye baava katugeze mu Western, mu North, mu South, nti abantu abo n'awalala yonna nti abantu abo babadde batunulirwa nnyo nga bagamba nti abantu abo lwaki bava mu bitundu byabwe okuva eyo ate ne bajja ne beesimba weeno. Kakati ekyo nakyo buli badde nga boogera nga bajjayo erinnya lya Derrick Nyeko nga tekiri ku awolereza oba omuntu aleese ensonga eyo bombi nga balagezako ku ekyo okulabirako ajjayo Derrick Nyeko. So byebimu ku kusoomozebwa Derrick Nyeko byafunye mu kisanja kino nga akulembera bannamakindye East Constituency. Okusoomozebwa okulala nti Derrick Nyeko yali taliiwe wakaabwe mu makaage agasangibwa Katwe mu Makindye. Poliisi abali mu ngoye ez'amagye mu uniform za poliisi n'abali mu byambalo ebya bulijjo basalako amakaage mwe basanga mukyala we ne bamenya ne bayingira era bwe batyo ne bamugamba nti twagala kufuuza okulaba waliwo ebintu bye tunoonya era bwe bimu ku bye baamubuuza omukyala oyo ye Ruth Kirabo Twagira Nyeko ne bamugamba nti tunoonya emmundu omwami wo zaalina n'ebintu ebirala byekuusa ku by'amagye era bwe batyo bayingira naye kyenyinza ogamba nti nno oba ekirungi oba ekyayamba nti Derrick Nyeko yali taliiwo, yali ali bweru wa Kampala, yali yegenza okukola mirimu egy'enjawulo nga mu constituency taliimu, so yasangibwa taliiwo. Era bw'atyo omukyala ne bamukaka okubalambuza ennyumba yonna n'okufuuza okulaba nga banoonya emmundu ze bali bagamba ze bali banoonya ze bagamba nti Honorable Derrick Nyeko yali azirina. Naye mu kufuuza tewali mundu n'emu gye baasanga, wabula baasangamu buutu ab'ebyokwerinda ze bagamba nti zeefaananyirizaako ez'ab'ebyokwerinda oba ez'amagye. Naye ye Derrick Nyeko ze yavayo oluvannyuma n'agamba nti mugatte ezo ze baggyayo zaali buutu eza bulijjo zino Timberland. Ne bajjayo ne ovolo eza NUP era nazo ze bagamba nti nazo zeefaananyirizaako ebyambalo by'amagye. Bwe batyo bwe babikwata ne bagenda era ewaka waliwo kamera wa Honorable Nyeko era kamera zakwata obumu ku butambi oba ku ebyo ebyali bigenda mu maaso era obutambi obumu bwasaasaana bwateebwa ne bulabwako okuva mu maka ga Honorable Nyeko. The wife to Honorable Nyeko Derrick. So we had a huge knock and it was so strong. I told my askari to go and open, and the moment he opened like this, they pushed him and they entered. I saw army guys, policemen, detectives, people that were not putting on uniform. There were so many. So I told them, why are you here? You just can't enter my house like that. And the moment they entered the gate, they wanted to enter the house. Now I told them, you can't enter my house like that. So they had to show me a court order. I'm like, okay, you showed me this, but you can't enter my house without any other witness. And then the chairman came in. So when they entered, they saw cameras. So when they saw the cameras, they were so terrified. So they wanted to do their kavuyo in my corridor because they told me, want to first enter your bedroom. I told them, no problem. So I was leading them to my bedroom, and the other people wanted to remain in the corridor. I told them, I can't let you remain in the corridor without a camera. If you all want to search my bedroom, you all enter. So then wakola wakavuyo, and then we entered my bedroom. They were so harassing me. Like it was that. The guy asked me, where is the gun? Where are the things used to harass people? I told them my husband is a member of parliament. He's not an army guy, so you can't find anything like that. And that army guy, he was told, the moment he saw me being so hard on him, he removed his name
And for him, he was so sure there are some things here. So probably they wanted to put them there, but we were very tight on them. They have taken his shoes, the overall, the black one, into those are the counter-terrorist kind of wear. So he uses them in the night. They've left some other white clothes because I refused them to take them. I asked them, aren't people supposed to wear white? If you're taking white, that means you're supposed to arrest them for wearing white. The search document, they left, but I asked them for the court order to leave it behind, and they refused. Besides, they didn't let me read it well. They were opening for me, They wanted that part they wanted me to see. But I told her, let me read the whole thing, and she refused to give it to me. Really so many. They were inclusive of the army guys, policemen, people without uniform. Literally, there were many. My compound was full, and my house was full as well. Honorable was out in the constituency for some work. Yeah, so that's why he was not able to come in. What do you expect them not to be kind? So wabaddewo okusomozebwa kungi nnyo nga tetumanyi oba kuva mu balonzi oba kuva mu bantu abadde bamwesimbyeko bennyini abali bagala kaadi oba n'abalala abagala ekifo ekyo ekyamakindi abava mu bibiina ebyenjawulo ebirala abagala ekifo kya Makindi East Constituency. Lumu yagendako ku mukolo ogumu gwe simanyi nti oba yali agutegese oba yagugwamu bugwi. Abalonzi ne bamusindiikiriza ne bamugamba nti ssebo tolina ky'otukoledde okuba twakulonda toddanga. Okwo kwaliko agavubuka gaali nga 2-3 ne gamugamba ssebo Derrick Nyoko tetukwagala wano, bukyanga tukulonda tetuddangamu kukulaba, wabula watulekerera kati otwagazaaki mu kaseera kano nga twolekera 2026 okulonda. So akatambi ako katambula nnyo nga basindikiza Honorable Nyeko nebala ebifaananako bwe bityo. Nalabako post emu nga Honorable Derrick Nyeko gye buvuddeko awo omwaka ogwo guwedde gwa 2024 nga agaba amagi nga gagabira abamu ku bantu bendooza abalonzi. Amagi ago gatambula nnyo ku social media awo ng'abantu beebuuza nti Honorable Derrick Nyeko ebbanga lyonna lyobaddewo ery'emyaka kakati kumpi myaka 4 obadde olinda ky'okugaba amagi gano bulijjo. So nga bo balaganga nti oba oli awo Honorable Derrick Nyeko abadde takoze kimala mu constituency nti kati byabadde ali mu kukola abikoze obudde busembayo. Bingi byakoze okukyalira abaana b'amasomero, okwogera nabo, okukyalira ebibiina by'abakyala ebyenjawulo, okukyalira ebibiina by'abavubuka groups z'abavubuka ez'enjawulo, era abadde alaga nti akomawo 2026 era ne mu kujjayo empapula ez'okuvuganya ku kkaadi ya National Unity Platform yagenda n'ajjayo empapula n'azijjuza n'akola buli kimu ekyetaagisa era n'azizaayo. Kati abadde alinze vetting okulaba ng'asunsulwa okutuusa olunaku lwaliro wagambye nti ekimala wabula okusinziira nga bwe nkugambye ebyo byonna byonna nga benze nkutemera ku ebyo byayiseemu. Ekibuuzo kiri nti byeyefumiitirizaako n'agamba nti ekimala sigenda kukomawo. Waliwo eyamugambye nti toddayo oba kwabadde kusalawo okwe. So naye nga kusinziira ku nsonga ezo z'okutemedde oba oli awo kwe kusomoozebwa kwayiseemu mu kisanja kino kyetugenda okuweza kati eky'emyaka 5 nga mubaka mu parliament omukulu Honorable Derrick Nyeko okutegeezezza nti olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti ekimala tagenda kukomawo ng'omubaka wa parliament obwa Makindi East Constituency. Agamba nti nno ekimala Honorable Derrick Nyeko takomawo. Era mu kisanja kino yafuna okusomoozebwa nti yawasiza mukyala we okumuwasa mu bufumbo obutukuvu, omukyala Ruth Kirabo twijira nga bwe nkugambye oba twagira nga bwe nkugambye nti yamuwasiza n'akola embaga. Era abantu ab'enjawulo baavayo ne bagamba nti nno Derrick Nyeko mu lw'okukola mikolo tuli mu struggle, mukola bukozi mikolo era kakati mwe muli mu mikolo temufudde ku bantu muli mu mikolo olwabalonda muli mu mikolo. Naye President yavaayo n'akinnyonnyola n'okubadde nti okusomoozebwa kwe yakuyitamu naye President Kyagulanyi yavaayo n'akinnyonnyola
n'agamba nti nga twolekera ensi empya twetaagira okufuna abantu ab'obuvunaanyizibwa abasomye, era yakubiriza nnyo bafuutusoja okuddayo okusoma n'okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Era mu ekyo yagattako n'agamba nti mulina okuwasa abakyala, muwasa abakyala mu bufumbo obutukuvu. Tugenda okuyingira ensi empya, ensi ensuubize, New Uganda, nga abantu nga muli sitade nnyo, nga amaka mugalina agateredde, kubanga toyinza okubeera mukulembeze nga tolina amaka gateredde. Ate okubeera n'amaka gateredde kitegeeza nti omukyala oyo olina okuba nga wamufuna okuva ewaabwe nga bazadde bakukkiriza nti omwana waffe mutwale era tukitegedde gw'omulina. Ekyokubiri, olina okuba nga abakulu b'eddiini ng'omukyala oyo wamuwasa mu bufumbo obutukuvu oba obw'amateeka. So nagamba nti essaawa zino abantu okuwasa n'okweyagala tekina buzibu, naye nga bwe tuluubirira okufuna ensi empya, okukwata entebe, abantu mulina okuba nga buli kimu kyonna mukibugezze mukitereeza, obufumbo obutukuvu, ebitabo musome, nti bwe tutuukira okugenda mu nsi empya nga bagamba nti kati gwe tukwadde obwa RDC nga ddala ogwanidde, nti gwe tukwadde obwa Ssaabaminisita ddala ng'ogwanidde, nti gwe oweereddwa okukulira bano mu gavumenti oba sekita eno oba eri oba eriwa yonna nga ddala ogwanidde. So y'ensonga lwaki yakubiriza abantu bonna nga bamuli ne bafuutusoja okuddayo okuba nga bongera ku misomo gyabwe. Naye nga bwe twogerera essaawa zino, Honorable Nyeko Derrick yagamba nti nno ekimala avuddewo, agamba tagenda kukomawo. Wabula abantu beebuuza nti kiki ekyaterebula omukulu Mosh okuvayo kugamba nti kaddeyo mu kanso, kubanga nafunako sitolo olunaku lumu nti basinkanako Honorable Derrick Nyeko omwaka guno basinkanako Honorable Derrick Nyeko n'omukulu Mosh basinkanako mu kifo ekimu ne bagala okwegwa mu malaka, nga buli omu agamba nti lwaki ayogerera munne, nga Honorable Derrick Nyeko agamba Mosh, lwaki onjogerera, lwaki onsiiga akasa, lwaki onsiiga ebitoomi, nga ne Mosh naye amugamba mbikwogererako wa gonjogerako obubi, era bataasa abaaliwo awo kubanga bali baagala kwegwa mu malaka, nga kitegeeza nti omukulu Honorable Derrick Nyeko abadde akyalina interest nnyo y'amaanyi okulaba nga yeesimbawo ku kifo kya Makindye East Constituency, wabula wavudde mu bbanga essaawa zino n'agamba nti nze bannange sikomawo, ekimala mundeke ngende mpummule. Abantu abamu ayinza okuva ku kifo ky'abaddeko, katugeze nga kyobaka bwa paalamenti, n'agamba nti naye kanzije kuba mmeeya, ng'oba oli awo alaba kino kiyinza okumuzitobako, agamba nti kanzije kuba mmeeya oba ngenda kukola bino. Naye omukulu Honorable Derrick Nyeko talaze kifo kyonna waalaga walala, wabula agambye tagenda kwesimbawo mu kaluka 2026 tagenda kulabikira ku ballot paper yonna. Agamba nti nekimala awumudde era ng'okusala wakoze ye nga ye obutakomawo. Wabula mu kiwandiiko kye kino ana byataddemu nti abantu bange abambadde ku lusegera abadde banzikirizaamu okusookera ddala abawagizi, ekyokubiri nti abadde ne bakampeiners be, abadde ne ttiimu ye emugoberera emuyambako okusagula akaluwa nonna wali, abadde balina essuubi ddene oba oli awo nga balowooza nti 2026 bajja kuddamu bakwate obuyinza obwa Makindye East Constituency. Ti abantu bano ebiseera ebisinga kye bamalamu nnyo amaanyi era kye banafuya naddala singa oba oli awo tebabaddeewo mu kusalawo kuno, gwe ng'omubaka oba gwe nga Honorable Nyeko kw'oba okoze. So n'olw'ensonga eyo abeetondedde era n'abasaasira n'abagamba nti tulambudde ffenna ebbanga ddene, tuwangudde ebintu bingi, tukoze ebintu bingi, tuna bwe tutuuse, naye kula okusalawo kwange nti enkakasa nti okusalawo kwange kuno si kwangu nnyo eri ttiimu yange abawagizi bange okuba nti mufunye okusalawo kwange kuno. N'agamba nti naye mukume, kubanga yagamba nti eba oli awo ekimala kimala. So n'olw'ensonga eyo mu bantu betusuubira okuba nti bagenda kaayana nga bolaba bakansala bwe bavuddeyo okugamba nti oyo tali ku ground, talina busobozi, nze gwe batawadde kaadi nze alina obusobozi,
kakati bino Honorable Nyeko tagenda kuba nabyo olw'ensonga yagambye nti nno amaliriza agamba nti kimala tagenda kudda bannaffe aba Makindye East Constituency agamba nti tagenda kukomawo. So ndabyeko abantu abamu nga babiyingizaamu ate abantu abalala kuba nabye olwo comment gye ndabyawo ng'oli agamba mbu singa ne Shami Malende naye akola atyo analekera zaala luyirika okulekera omuntu n'okuba ng'olina ensonga zo eziwerako ddala ezimu ku nsonga obulyawo eziyinza okulobera abantu oba eziyinza okugaana omuntu okukomawo oluusi ng'omuntu takoze kimala nga okuva lwe bakulonda mu bantu tobaddeemu okitegeera oluusi nga tugamba nti kimala oluusi ng'olina emirimu oba obuvunaanyizibwa bw'ogenda okukwasaganya obulala oba oli awo obusinga obubaka bwa paalamenti. Waliwo omukyala bamuyita Winnie Kiiza ono yali mukyala muna FDC kati nga otogera essaawa zino ndooza ali mu kibiina kya PFF ekikulemberwa omulodi Erias Lukwago. Omukyala ono naye bwatyo yagamba nti nange sigenda kudda mu paalamenti. Simanyi oba yakulembera ebisanja oba byali bibiri oba kyali kimu, ojja kunzikirizaako mu komenti awo. Naye yagamba nti nange bannange kimala sigenda kudda. Naye ng'omukyala ono yali mu lead of opposition nga era n'abantu nga bakyamwagaliye bwabwe era nga bamulinamu essuubi era nga bujja wano eno nti n'abantu abatali ba constituency ye nga bagamba ddala omukyalo oyo agwanidde okubeera ng'akyali mukulembeze. Naye bw'akyalumu n'agamba nti nze Winnie Kiiza sigenda kudda ku baka ba paalamenti kimala n'abalala kabakikwatemu era teyadda era omulala n'akikwatamu. Naye omukyalo ono nakati waali ate n'ebyobufuzi bya Uganda era akyabiddukanya akyabitambuliramu akyakwasaganya emirimu kubanga wane nabo baawo emikolo gya NUP bwe bamuyita ajja yenyigira mu nsonga ezimu naddala singa baawo ebyo babikoleddwa gavumenti abannansi bebalaba nti si birungi avayo n'ateekawo eddoboozi era tulaba nkutegeezezza ti mu kibiina kya PFF gyali tulaba nti newankubadde tali mu paalamenti newankubadde talina kifo kya bukulembeze kyonna kigenda nga kyabuweereza mu gavumenti direct naye wali ageza kukwasaganya emirimu. Kino kituzaayo nti abantu abamu abalowooza nti gwe bw'otabeera mubaka wa paalamenti bw'oba toli mu ofiisi ya byabufuzi yonna gwe tosobola kuweereza kya bulimba. Tumutera osobola okusigala ng'oweereza ne bw'oba toli mu paalamenti ne bw'oba toli meeya wa Gombolola yadde direct councillor oba Lord Mayor ne bw'oba tolina kifo kyonna osobola okusigala mu bantu ng'obaweereza nga bw'oteekeddwa okuweereza. Naye ekitutta wano e Uganda naddala oba nga mu Afirika nti omuntu bw'aba talina kifo kyonna kyalimu yaba alowooza nti tasobola kuweereza. Omuntu osobola okuweereza nga toli mu kifo kyonna. So n'olwekyo kino kibeera indicators oba okulabula eri abantu abagenda okuweebwa kaadi naddala mu kibiina kya National Unity Platform nti kaadi eno ekuweereddwa si lw'okuba nti bakusindisa ogenda olaga ennyo nti ukoze nnyo ke bakuwadde kaadi nti gojja kubeera mukozi ne bw'oba tolina kaadi era osobola okusigala ng'oweereza. Abannamuwa kaadi mukkirize defeat ti naba tebakuwadde kaadi era osobola okusigala ng'oweereza abantu bo. Naye abantu abamu bo balowooza nti ye bw'atafunye kaadi abalaba ng'obulamu buweddewo. Kino twakirabidde ku bano bakansala ate nga ne kuba MP era tulina kusuubira omuliro gwe gumu n'okusingawo times nga 5 times 10 omuliro gwe tusuubira ogugenda okubeerawo. So n'olw'ensonga eyo Honorable Nyeko yagambye nti awumundi talina walaga naye tagenda kufa agenda kubeerawo akole emirimu emirala. Bw'abanga Mukama amusaasire nga alina akasente kategeseewo asobola okukola ebirala n'atambuza obulamu. Naye abantu abamu kati omuntu abeeraawo omuntu abadde mu paalamenti emyaka 2 ebisanja 3 ebisanja binajja emyaka 2 ebisanja emyaka 25 naye ng'akulaga nti akyafiirawo ne weebuuza nti no mukulu Latifu Ssebaggala wali mu paalamenti ebbanga ddene bannakawempe n'obakulembera n'obafuga n'ojja ne mutandika okukayanira kaadi ne Honorable Sseggirinya gwe kennyini n'ogamba nti Honorable Sseggirinya nze kati kambalekere constituency ngenze kuba meeya n'otagalirayo n'ogamba ate kati kuba meeya ate kati envuddeyo ate kati nkomyewo alodda mu constituency n'otagala bakubye akalulu
kati obaddewo awo ogamba nati kati ojja kuba LC5 ojja kuba meeya okitegeera kati omuntu yeebuuza ati ddala ebyobufuzi omuntu tosobola kuweereza nga toli mu ofiisi yonna kubanga ekisokera ddala mukulatifu Ssebaggala obaddewo ebintu bino birabye era omuntu asobola kwebuuza nti kikati kyoyagala okukola kyotasobola kukola ng'oli mu ofiisi nti kale bwe biba nga byakulema ng'oli mu ofiisi okubikola kale bikoleko nga toli mu ofiisi tulage amaanyi tulage obusobozi bwo kubanga byakulema nga oli mu ofiisi so n'olw'ensonga eyo tulina okwetereeza ebyobukulembeze bya Uganda era kinsanyusa nnyo nti ennaku zino bannayuganda bagenze beetegereza n'okwongera okutegeera ebintu engeri gye bitambulamu naddala mu byobufuzi obukulembeze n'ebirala byonna nti bagenze bazibuka amaaso era gye bujja wano bwe tulaga okusinziira ku NUP kati essula gyegala okuteekawo ey'abakulembeze obutalwa mu bifo gyegala okuteekawo essaawa zino nsubira mu maaso awo kati we tulaga kubanga omuntu obeera mu paalamenti emyaka 20 emyaka 25 emyaka 3 naye nga bwe bakubuuza nti mu paalamenti eyo gy'obadde kikyokoze ddala naye ng'omuntu oyo bwemubuuza nga ne kufula ya paalamenti nga taweza na mirundi 20 ku myaka 20 gy'amaze nga taweza emyaka 20 nga taweza mirundi 20 ng'ateesa naye nga nebinne byateesa byennyini ng'omubuuza ku byewateesa twaganyulwamu ki nga nakyo kyennyini tokiraba bwemubuuza mu constituency eyo kubanga mirimu gy'omubaka wa paalamenti kubaga mateeka mu paalamenti ekimu ku gyo gye nkugamba okulondoola emirimu gya gavumenti okubanga nti gavumenti yatusuubiza oluguudo ti naye oluguudo olwo lyatusuubiza erukoze ekyokubiri bwe berukoze lwa mutindo lugwanidde abantu abaluyitako baganyuddwamu so ebintu ebifaanako bwe bityo kati nga bw'obanga n'okulondoola emirimu gya gavumenti n'okusakira constituency eyo nga tosobodde kubikola mu myaka 20 kakati oba okyayagala ki ne bw'oba okyusiza n'ogamba nti ojja kuba meeya ddala kikyoba bw'obanga obaddeko mu bifo eby'enjawulo bw'obanga obaddeko mu paalamenti kikyonaasobola okukola kuba meeya kyotasobola kukola ng'oli mubaka wa paalamenti so kyendowooza nti abantu abamu bw'obanga omazeemu ekiseera kiwanvu akkiriza tulako wansi beera omuwabuzi beera omuntu ayambako abalala okusituka okugenda mu maaso naye abantu abamu ayagalayo abaabeerawo mirembe na mirembe abeera awo akayane n'abaana abato abavubuka abazze era nga bwe twalaba wano eno bwe nkugambye ku mwami Latif Ssebaggala bwe yali akayana n'omugenzi Muhammad Seggirinya okitegeera nga bakayana banalako baliko ku paani emu nga bali bonna ku TV emu awo ngenda okulaba nga Seggirinya amuyisizaamu eggaali awo kwegamba ngolaba tekijja ku muntu abaze mu paalamenti kumpi ebisikupi bisanja 4 okusoba ngolaba tekijja gikyamazima yali badde atabuti naawumulaga nti ekimala kimala kyenkulembeddeko kyempereza ku bannakawempe kimala naye ngolaba yakulaga gamba nti wendi nnyo sina gyendaga era kalukamalamu kuba bukubi kati kukusalawo n'agamba nti kakati ate nzija kubwa meeya okitegeera lwaki abantu abamu mwagala okumaliriza obubi kubanga singa banakuba ku kalulu singa banakuba mu kaluka obwa meeya ne bakutwalako akalulu ako n'otafuna bwa meeya kitegeeza kijja kukubeerera kizibu okukoma okuba meeya nti atoddamu okwesimbawo nga bwe kyabadde kubaka ba paalamenti nti Seggirinya bwe yakukuba ku luno watidde okuddayo kitegeeza banakuba ne kuba meeya era ojja kutya okuddayo kuba meeya bwe bumu kubanga kyenkakasa tokyasobola kudda kuba kansala era kyona okukomako kyekyoba meeya kakati olwo kye bayita okumaliriza obubi nti singa banakukuba kuba meeya ojja kuba omaliriza bubi naye mu kumaliriza obubi osigadde owankawanka kikyotafunye okitegeera so tukkirize tumalirize bulungi nti eriyo abakulembeze ababaddewo nga bamaliriza bulungi abamu fayini babakuba akalulu ne batawakkala abamu ne bawumulabuka nga bwenkutegeeza bwenkumenyeddeko abamu nga bawumula buwumuziga nti nze mpumudde era abantu abo basigadde baweebwa ekitiibwa abantu abo basigadde bayitibwa ku mikolo abantu abo basigadde mu bantu nga mwebali naye leka kufuuka kisekererwa nga buli omu agamba nti wuuyo yali mu paalamenti emyaka 2 wuuyo nadda ne bamukuba akalu kubaka ba paalamenti bwe yagira bwati n'atagala najja ate kuba meeya kati ate kuba meeya naye ne bamukuba kati wuuyo naye yagamba
nga ofuuse kisokererwa wafuuse kuwugirwa naye nga tewali kyotaafuna. So gye tusaba abakulembeze tweddeko tumanye nti nno obukulembeze buweereza, jangu okole bakuwa omusaala gwo ate kola kyoteekeddwa okukola, naye weepimire ogaa nti kiseera kijja kutuuka ogaa nti ekimala kimala, owummule n'abalala bakwasiganyeemu. Naye nga ensonga enkulu Honorable Nyeko Derrick yamaze okugamba nti ekimala kimala, weewaawo twetaaga okumanya ensonga kubanga kizibu nnyo okubanga wano mu Africa, Uganda, omuntu okujja n'akulembera ekisanja kimu n'agamba nti nze ntadde sinawe ngenze walala, kubanga bwe tulaba Honorable balimu ezo abangamba nti ye afuga kimu kimu, era bwe yali awo nakawa ku bwa meeya n'akwatamu kimu n'awummula n'agamba nti kakati ngenze kubaka ba parliament. NUP bwe yajja nemuwa kaadi wakaba parliament n'agiyingira, kati nakira kisanja kibadde kimu, kati agamba nti bannange nzija kuba road meeya, naye nawe era agamba bwe kiggwa nga nze mbasiibula nze kubakolera nveewo. Okitegeera, kati singa mukama ayamba Honorable balimu ezo oba meeya n'abukwata n'akola bulungi mu myaka gye 5 n'agamba nti bannange obwa road meeya nammwe mbasiibudde, abalala bagala okujja okukwatamu mujje mukwatemu, ate kati kasaaki malizi kyobwa road meeya ekisigadde abagenda kuba president, ate kyessuubira nti nno oba oli awo ayinza okuba talina interest. Kitegeeza nti agenda kusigala ng'ate akola emirimu gya kibiina bw'anaaba ng'akyalimu NUP n'okukola emirimu gy'emirala, naye omuntu oyo abeera awummudde bulungi, tafuuka kisekererwa kubanga awummudde, abantu nga bakyamwagala, abantu nga bakyamulinamu essuubi nti ne babukya ku makya naga bannange ono gwendeese gomba muwa akalulu, nti abantu bamuwa kubanga bamanyi nti nno ono amubaleetedde mwesigwa, talina mu lugwa bya bufuzi, nti abano baba bamunamu obwesige. So n'olw'ensonga eyo abakulembeze tugezeko okubeera abakulembeze abalungi, tubeere ekyokulabirako okulaba nga obukulembeze butambuzibwa bulungi nnyo. Kale ensonga zezo nze Geoffrey Mayanja kankulekera ono olunaku olwaleero, nkwageza akaseera akalungi, weraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya, abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli kyokwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi, nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.